Yesi mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu omukyalo ono naye kamusimeko lwa pulogulaamu eno ezaamu obulamu famire eyigiriza ensi nti omuntu bw'akola obulungi bamukola ki bamusiima. Mbadde ngobera nnyo pulogulaamu zo, waliwo emu gye baakugobya n'ebintu eyo nakulaba naye bayinza okuseka naye emyaka sigimanyi bannange. Gwani gwosuubira? Waliwo omukyala Naalongo baagalo yangu my friend yangu ensi eno nnene nayo gisinga. Fukamira ng'oyogera nange. Okusifa wa TV bantu bajja kuba bakulaba bw'onodda mu kisenge ky'oku TV eri mu kisenge oba mu ddiiro oba eri ku bufumbo gye wagenda naye maama si byangu abaana bazibu beerabira ne bannongoosa ne banteeka mu sweta n'enkaaba amaziga. Bonna famire yange baana n'abalenzi bayimiridde eri teri yalinnyayo naye mukiibi yaŋŋaana okgenda emugga taapu yiiyo buli omu agenda atunuleko wali tanka ne pulezidenti tagirina kyapangisa si kyadaaga sirya bijanjaalo sirya ntula. tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekaanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo moto nabo surprise amafuta ag'okusatu nganzire wa kiso yes ntuke kayunga wane wali akuna matata kayunga mafuta ganjogerako gali in between kati amalala gaga ne bagayita maka oba mako moka then wali waga agokusatu agokusatu kumwina ekikubo kiri opposite kiriko ekipande kya fiscal Visca Resort njirabye ya Burundi white ekigambo n'amafuta gayita horse seed. Kati ekikubo ekiriko ekipande kya Visca Resort mulina okukwata. Kale nyabo then mujja kukkirira straight mujja kulaba ekikomera kya 99 kuliko ne gate ya black then nechenji mweziri monda. Kale naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta kati ogambye agenda wa Jajja baagala ate ye Jajja baagala twamulimbiddemu that's all ewaka omukolo tagumanyi naye agumanyi mama tamanyi nti wano waliwo omukolo yes naye amanyi nti agenda wa mama baagala kati mama baagala ali wali nje mukwano kati mama baagala mbadde njagala naye abeere part of the program anti kati ye already atudde wano bw'amala otuuka wano agenda kitegeera nti mwamulimbye yes ono mama baagala yes ye ne bwatuula talina anything kati gwe bwatuuka tukole tu kati bwatuuka wano lwakuba kati alina comments zaawa mba njagala nnyo ezo comments nti kyokka mwaŋŋambye bwe muti so nsaba since wantamanyi mukolo amutuleetera bw'aba amuwesa wali tugenda sooka tuzikiza endongo yes wabeere wa sirifu amale kuyingira munda wano is it her birthday
to celebrating chi kumusiima just katugenda teeka akayimba akamusiima bw'amala okuyingira wano n'alaba n'aba surprise tugenda teekawo akayimba akagenda okumulaga nti omukolo gugwe DJ jangu wano so kati tufuneyo akayimba mumanyi favorite songs za mchachi akayimba kya Ronald Mayinja yakuteranga mu musimu sika Ronald Mayinja gondi silver kyagulanyi nasoso ku olunaku luno akagala kati ako bw'amala otuuka wa naye since tamanyi nti waliwo omukolo eka tujja sirisa emewuli ene wajala batenti ziyiseewo nze nga nzirabidde eri nze nzirabidde wala okay so kati ajje up to here agenda realizing nti waliyo omukolo tugenda kuba tulina ttiimu endala abamwaniriza ng'ali wano tukutte ekimuli atagenda kukanga tagenda twamukebera omutima twamukebera byonna byonna twabikebera nodda tajja kwekanga yes so tugenda kuba luyimba nga tukutte n'ebimuli ng'abantu bamuwerokaminga tugenda sirisa ku music tufune comments ze okusinziira kyali mu kulaba kakuba wajja kola comments ezigamba kiki ekigenda mu maaso kyokka mbadde ngenda waani ye baba baagala bla bla fe tusooke tumuwe time eyo ekola comments ezo then mwanjulira omukolo bwe guli ebisigadde bigenda flowinga byokka ebisigadde bijja ba speeches ezimusiima na music bubaka bumwebaza na music koza ababikoze balina reason why bagenda tuwa obubaka nga ze and all that wetufuna ku entertainment tuba tucommunicatinga nabo na DJ and everyone else that's all so kati ani amutuleetera kati amutuleetera tumanya tutya nti mpeta ali naye already ate ani gwe badde bagamba agende ku kkubo tagenda kutya naye nga yamuleeta yasirike busirisi kuba manyi ayinza olengera tenti nambuuza kyekiri ewaga yasirike busirisi amututuusize kati wane eno n'ekirala then wali eri kakati ndoza tulyoke mukyala sifa kyekyo ndowooza banange twongera okubanyiriza bannyabo ne bassebo abagenyi baffe abalungi ku mukolo gwaffe guno ogw'okubanga tusiima omwagalwa waffe olunaku olwaleero hiro waffe gwe tufudde ensonga amanya nakawombe ekifaho okuva ku Baba TV tuli mu programu wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one wano wokka we tusiimira abazira baffe ng'omuntu yenna gw'otunulya n'ogamba omuntu oyo yankolera ekirungi mu bulamu omuntu oyo yambeereddewo weewaawo mu nsi tubeerawo ne tugamba nti abantu babi naye ffe twayiiya programu eno tusukkulumye abalungi n'abayamba baddemu amaanyi bagambe nti owaayi tomanya ku 10 b'oyamba ate tomanya alidda so lwe lunaku luno lwaki tukuŋŋaanye it's not a birthday si mbaga siki just party yaku appreciatinga muntu ne get together nga family n'okuliirako ewamu nakyo kirungi okunyumyamu okuinteractinga n'okusabirako ewamu nagwo guba mukwano so baŋŋambye omugenyi waffe omulungi ali around the corner atutuukako tugenda kubanga bw'ayingira tumwanirize n'essanyu kuba kyemmanyi buli muntu atudde wano awaddeyo obudde n'asituka najja olw'okubanga omutima gw'alina ku muntu oyo si kugamba nti omuntu ewaka emmere tagiinaayo omuntu emmere aba agiinayo naye omuntu wasitukira n'agamba nti nzijja nakkiriza invitation kitegeeza omutima aba agulina ku muntu oyo gwajjiridde bannange tugenda mulaga essanyu ne laavu ddala tumulage nti buli muntu ali wano akusiima tweyanziza mbadde nsabako ttiimu betugenda okwaniriza nabo mami bebaliwa okay kati buli kyetukola tugenda kikola mangu omukadde twabadde tugambe bagenda mumuggulira emmotoka eyingire empaka wano emmotoka bwemala okuyingira nti njogera mpolampola kati tuli mu bwama emmotoka bwemala okuyingira wano
bagenda mukubira obumu ku buyimba bwe bwayagala ennyo olunaku luno kagenda mufulumya emmotoka naye nga dijje bwakuba akayimba ako njagala musekere waggulu nga bwe mukuba engalo nga muzikubira waggulu kati dijje bw'anaakuba akayimba ako omugole azze olwo yeetegereza abagenyi okitegeera ffe tukanyamulaga ssanyu dijje ajja kumala akayimba akasitoopinge kuba twagala nnyo comments zeezo nti laba ne gundi mbadde sikisuubira katugenda kuba tumuleka ayiteko mu bantu bw'abeetegereza bwe tufune eddoboozi lyeryo kuba n'abategese baagala okumanya reaction eyo so kati awo wennyini tujja batukasirisa ebisigadde tujja batucommunicatinga mutuyambeko abakommunicatinga mutugambye shes around the corner kiri kitya anaatera naye bannange omuntu ali ku ssimu atulinaana ennyo tukakkane ku pressure around the corner kyenkana ky'obuwanvu togenda wala simu gikubire wano nga tuwulira bava kunkubira bali awo kukubo bali kukirira kati tusaanawo alingiza mu katuli andrew banga alingizaako mu katuli wali ali mu mmotoka ki tali shuwa ali mu mmotoka ki surprise wezityo weziba mubanga abeemoola naye nga birina engeri gye binyuma banayogera sikuwulira tijjukira naye ati okwogerera nnyo halo atya naye okwogera ennyo kati jjukira we waba obuzibu naye kennyini ate okugamba nti wuno mukkiriza oli ajja kugamba ku ki lwaki babuuza kubanga abo baleke bayitewo bayingira bayingira tusanyusa obbalaba abagenyi baffe olaba bwe mugwa mu bbaafu y'amazzi nga badde bagitegekedde mulala junior muliwo getwa bweyogere watuufu kuba twagala kwetegeka mugamba amuyingiriza ate ddala mu geti ki wano wabweru tubalabye mugamba amuyingize kale tugenda kugulawo geti baba bamuyingiza lindako kino kiwoli omuwala lindako ekimulisiina kiwona omuwala nedda maku jangu wanje dijja sooka okwatemu kati ni wanje bannaye nga muli bazibu lwaki temwambuulidde tukoze eki nze jangu okwatireko wano ku bbaaga batukwatireko ku bbaaga yaffe dijja lindamu kati ni 0 wanje lwaki tewankubidde akugamba eki akugamba eki nemusuula ku bintu nga simanyina kumanya bintu ki byewalabye yarabi mukamaze yangamba tukube engalo sanyukire ekigambo kino yesu mukama akwagala nnyo alina bingi ebisanyusa naye ekisinga byekyekagala kona anjagala Gamesu
anjagala obwekisa kye nange era mwagala mwerabira Yesu tandeka kubula ddala ayita mangu okumweyuna ye era njijukiza okwagala kwe anjagala nganesala ennyo anjagala ekisa kye nangera mwagala ngansanyuse nnyo lwaki mwankisiza ekiri wano kabasooke bakuwa akayimba kano ndyoke nkunnyonnyola ekiri wano DJ teekayo naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo mubwakimpwanja mupomeranze zo surprise ataka tezireta hatataka. Thank you so much bananga omugole waffe wanjinyabo bananga omugole nsanyusa okulabako sinze banna kuzaala kujagaana lwe bamuteekamu oya basooke bakuteremu kuzaala kujagaana kuzaala kujagaana naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo mubwakimpwanja mupomeranze zo surprise ataka bannange nsanyuse nnyo okubalaba nsanyuse mwenna naye nsooka okuyita buli azaalibwa effumbe buli azukizibwa effumbe mujje tufukamire bamaama mujje wano mwanguwe senga si ffumbe senga wano tetuliiwo mujje buli wano katono nsaba nseeko wano katono mpe ekiwuzi kuzaala kujagaana buli nagiwadde obanda gwemmanyi era kaweereza abababa program asokaadivuga naye nga tuli ku baba njagala ffumbe kati kiki kyoyagala kidde ffumbe kyayagala babawe n'akayimba babawe kuzaala oyo pulizenta waffe olunaku olwaleero ye mugole ye pulizenta buli azaalibwa ow'effumbe buli azaalibwa ow'effumbe muzukulu w'effumbe buli amanyi nti ava baka buli amanyi nti naye jajja mbadde nsaba ab'effumbe nga bajja batambula bajja mbeeko akalabo katiniaka nsooka kwasa nsooka bazadde bange senga tebaali bazadde ekirabo sandikifunye tina akalabo akosooka okatereke asooka bafumbe ab'effumbe buli azaalibwa effumbe mwanguwe wano bannange abakyala n'abaami mwenna munfukamirireko bannange bano be bamaama abanzaala ono mwami Makubuya ye kojja wange ono ye maama asooka
ono ye wokubiri ono ye wokusatu kateza sanyusa nnyo okubalaba bamaama mwebale kunzaala mwebale kunkuza mwebale kunjawulizaako kasusu akabi mwebale kunsiiga kabina mwebale kunjagala mwebale kuba bakyala bakozi mwebale kumperera n'okuweerera abaana neeyanziza nnyo okubafaanana neeyanzeeke neeyanziza sirina muntu yenna nfukaamirira amagulu gaafa mbaagala nnyo 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 mwebale kunteeka mu nsi muno senga temuliimu byandiganyi banzaala ate nange ne mbazaala ffe tuli balaala ab'ensenene tetuziza ono ye mwana wange asooka ono ye wokubiri ono ye wokusatu owokuna ono ye muggalanda banzaala naye nange bankolera kinene se omwami Kasoma tusanyuse nnyo okulaba kati ndi ku lugave nsaba ndeeta akalabo kano kati kankubuulire ow'effumbe kikulu ate wano muliwo ku balugave omwami oyo ayimuke nedda yasalawo ye pulezenta yali okuweereza yangu weyogereko ssebo tebamwadde kayimba omwami ono ye mukulu wano ye mukulu w'abaawano bonna badda kuwana abawala baluwa abawala baliwa bwenna aboolugave muluwa baluwa mwanguwe buli omu yeeyogerako nedda amanya gange sebo nze Steven Kasoma batuliza ngazi ne Lugave serious bikwatako mpaka walako nze banja liwedde amina amanya gange nze nakima betiriza ganza ali wa Lugave agenda kusowa ebigambo byayogera kati tebazaala mwoyo okitegedde amanya gange nze Resite Namakula nzaalibwa omukyalo ono bano amina amanya gange bampitanigadde Paulo amina bannange bakyala bannange olugave si lwangu naye kyembabuulirira muweerere abaana bino mbadde sibimanyi muze nga simanyi temutunuulira basajja temwekwatakwata senga nange neekwatakwata senga wano temuliiwo senga nange neekwatakwata sandigenze mu lugave naye maama si byangu mugumiikirize sesole bw'atafa atuuka ku lyengedde bannange sikyapangisa sikyadaaga sirya bijanjaalo sirya ntula jangu sirya ntula ono omwami ono ye kojange ye Makubi ya Godfrey mwana ono namwagala namuzaala nanzaala olwokubiri yandiisa wa myaka 14 ne ku ssaawa eno ennyama ngirese mu sepiki bannange mwebale waliwo n'omwami ono kojja w'abaana ababuuzeeko ate golazeewa lindako katini jajja lindako katini lindako mumuwe wano akatebe wali akakome bamutegekedde eri naye ndaba waliyo omusana mumuwagire ng'atuulako wano eno mwena ne mugwayo nga simanyi nga totegedde obalabye enkwe sooka otuuleko awo ogenda kwogera
kale jajja kasooka ayogere ababuuzaako bubuuza atubuzaako oluganda n'abagalwa nsanyuse nnyo okubalaba mu maka ga mwanyaze nabagesera nina bingi nabagesera ye mukama wange eyandera era mwagala nnyo obulamu bwange bwonna nina banyinaze bange wano nandabula nambasa abaana bazaala bonna bali mu mabega wano mwanikanyike wasalamu aleikum ajje tukwate ekimuli omwami ekanyike kuno obuzibu mu 7 oyaza obulamu bwange mu maaso ajje nawana akwate ekimuli jangu nabagesera kwisi jangu ate ekimuli bannange mbebaza nnyo mwenna abali wano naye bamuwe wano entebe wotudde agambe naye muwe entebe olwamwanyinaze okumpita okujja ku pateye abaana be okumwaniriza sebo bakwata ekimuli ekyo gwe ne mwanyoko nabagesera mwe mumanyi kyemugenda okola ki okyokola tweyanziza nyo ffenna mwenna abakituwadde bonna bakuli lubagaloodi mufunya tusanyuse nnyo okubalaba mukama abeere nammwe bannange omwami ono okumusembyayo kakodyo obuzibu bwonna obw'abaana n'abazzukulu senga teyali ono ensi yali ennemye nafiirwa omwana wange naŋŋumya nantwala nandiisa n'abaana bonna nga teyeekanyiza n'abaweerera sirina kyakusasula okujjako Katonda yekka yaba akusasula obulamu bwange bwonna buli muntu ono obe nga tembuze ono obe tooke tewali n'agamba temujja kulya kawunga nga wendi mukwano byonna Katonda yaba abikusasula naye abaana bakujjukire akamuli ako nkakukwasizza kakusaanidde ku byonna bye wakola bannange twalamusiza nnyo mwenna bazze okutubeerawo ku mukolo guno maama Mande amagezi nga mwenyinaze gawadde jangu aliseeyo kimu nti olabiriranga omuntu ali mbuzibu mukama agenda kubeeranga naawe ebbanga ali mukujja ajja sirina gwe nasuula ow'okuludda lwe ya kilo 5 walya kilo 3 awatali kuwosa naye newunyanyula omwambi yakaddi tukunoonya tetukulaba hawa yazaala abalongo tetumanyi kama mulungu nakuwedde mu kyondo omwerabidde netugenda muwa ngamba gwe kwerabidde nkumanyi nze nerabidde ngenda kukujjukiza tweyanziza nnyo tweyanzege bannange omukyalo ono bamuyita Aleni Nakimbugwe wa Mpologoma omumbejja yeyita omumbejja ng'ate si mumbejja omubuuza bajjajja be tabamanyi omukyalo ono muganda wange nnyo kubanga obuzibu bwonna mu nsi muno oba kuza abaana oba sukaali oba eggolu lyalemeddwa ne bw'abanga abaana be balya nnyo ng'agamba nedda mulekere awo eryo ligenda wannaaba nkwebaza nnyo nnyo ebirungi byowankolera ne ku ssaawa eno nkyakulowooza Katonda akukuume neyanziza byonna siina kyakola Okay, mkwano tukyali ku Global TV program omusomwagalawo surprise your loved one tweteesezza program ng'omugole ayingira naye nze shifa nga ssanyu lya muntu mu budde bwe wayagalira okwogerera ekigambo ekimuli ku mutima okyayinza omusitula oluvannyuma
nga tosobola kufuna ekyo kyomufunyemu kati naye nga jajja byonna twogedde wano ne wali ekintu kyonna nga kikolebwa wabaawo omuntu omukulu wekiba kivudde kati gwe bw'otuula awo ani gw'osuubira eyaleeta nayiya idea nayisa olukwe ne bakukuta ne bakuŋŋaana abantu nga bw'obalaba bwe batudde n'omukolo ne gunekanekana kyansi emu gwani gw'osuubira olina omukyala Naalongo baagala oba atuddewa Naalongo baagala ali luddawa jangu my friend jangu Okay jangu oyo yandiddemu olwayuda lwaki simanyi bateesezza oba ne bazzukulu be oba ne mutabani we ne bawala be nandyamu olwayuda ono gwe mulaba Nalulungi ono bannange baganda bange mwenna kasookedde nga nzija Naluvule ye maama ye taata andabirira bulungi ettooke ekyennyanja akatiko kasukaali kadoodo Naalongo nkwagala nnyo munnange nkwagalira ddala naye webale kundyamu lukwe noyita abaawa n'abaawa bannange mwetegereza omukyalo ono ye kamala byonna ye Nalulungi yalina ebyange byonna mu bulamu ono gwe mubuuzanga ye fuleni wange ku mutima ye mukwano gwange ye maama ye taata genda weetuulire Nalulungi kati naawe weetuulire Okay, mumulabye ekimuli ku mutima yasuubira surprise yaveeyo dijje kusaba okubira akayimba Ebeneza ate Tina ojje n'akalaba naye nawulirako nga Mukiibi akyogerako ne Eroni mbuki nti maama bakuzaala ddi ne mbagamba simanyi nemujagaza ki oyina emyaka emeka nga Eroni agamba jjajja oyina emyaka emeka ne mugamba oba 10 nawe tonimba naga tubuulire ne ngamba owange bambatiriza Luweero era gye banteerako emikono bwe mubanga mujagala kanisa terimba muddangayo ne munoonyereza naye simanyi myaka nyinza okwogera 5 abammanyi ennyo ne baseka nti ayagala obuto nyinza okwogera 6 okusala ku myaka kya butonde mu bakyala nyinza okuba ne6 nga Kabaka nsinga ng'ate musinga naye bayinza okuseka naye emyaka sigimanyi bannange kati kale nzikiriza kati akalabo kano kajje ennyabo kale nsaba tugenda kukuba engalo tulage ku ssanyu tweyongere tuli ku Baba TV programu yaffe bawulwa Sunday sawa 9 ez'emisana naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibina birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibina birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokumwanono we yali amala P7 omusajja n'amukubira kibooko nali ngenda mukomera ne mubuuza omwana wange omu bw'ati omukakamu okubye waaki naye ekyantiisa kumuuma recommendation ye nenziruka emisinde kaakola bulungi kano kemulaba neŋŋenda erubiri nensaba S1 ne bakawa ne bagamba maama we bali kufaayo akasajja nga kato nga kasomye bulungi tukawadde
ne bakatonera ne uniform n'ebitabo 10 sigenda kwerabira nali ngenda kutunda kakabada kange nenkaba ne ngamba okoma mu kkubo bambi banne abalala mukama ye bwatu bwe yasalawo waliwo n'omukyala mukama waabwe wuuno naye ye nga si byaliko kakati ono bamuyita Vincent Mukibi Mutaka bamundagase Mukaya musajja bamuzaala wano Kasanga si wala nnyo yeddira Lugave naye alina enkwe yesenkwe alina enkwe wandimbuulidde nti nzize nayogera naawe ngaali ku nnyonyi natagamba mbwajja teyaŋŋambye yambuuziza biki sekukulu ne mugamba nze sekukulu buli lunaku mumpa sekukulu ndyagazaaki nti ne mugamba ngenda mu nnyimbe z'abaganda bange ne mugamba nayavula bombo kalule wa nti nja kuweereza akamotoka kakutuuseeyo ne mugamba ng'alinga ataliiwo ne mugamba muna yabadde ku nnyonyi awo kale tewali buzibu Katonda akuwa omukisa n'ezzadde lyo ne mukyala wo n'omulimu gwo neyanziza byonna byonkoledde naye omulala ombuulirangako nze saakukisa naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotonabo agenda kuba ono yamuddako oli naddako ono yamuddako oli namuddako oli oli kale kati omwami ono agenda kukunnyonnyola omukolo guno gwajja gutya kituuse kitya wano otyo ate wagambye nekiri olina akamakonkubye olaba nga nzijjukira naye tonzijjukira byonna kabikunnyonnyole omanyi ngezeemu ennaku zino agenda kunnyonnyola amaaso gaziba baganda basiraamu namwe mbaweereza ekiramuso kya Allah. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaze dde okwaniriza buli muntu ali wano naye mu kaseera kano kanyanirize maama. Maama tusanyusa okulaba mu makaago. Amiina. Maama abantu bano bonna bali wano nesebo lwakuba bakwagala. Amiina. Waliwo omwana omuto yayimba nti maama ensi eno nnene naye ogisinga. Amiina. Tindifa kakubeeyo kabiiti ako kokko kawulire. Fukamira ng'oyogera nange. Fukamira mufukamire. Kagwana maama kuba kwogedde ebirungi byonna maama bye yakola, maama bye yangumiikiriza, buli kintu kyonna siina kyenyinza kwogera kisinga awo. Abakulu bonna abaali mu bulamu bwaffe sijja kubaddamu maama aboogedde era ebyo byonna byayogedde bituufu. Abaganda bagamba akuddira mu luyimba naluwoomya. Kakati nze maama byonna byayogedde ku bakadde bonna baabalaze wano, muzeeyi Kanyike n'abalala bonna nga baabalaze, byonna bituufu. Maama tukwebaza omukolo guno naye walemeddwe okumanya ani yaguyiiza. Muzzukulu we Jamida eyaleeta ekiteeso. Bw'oba olina akaswanyu kojja okusooka okukuba. Ne kuddako Eroni Nabatanzi n'ekimuli e Sweden ne Mebo mwami wo e Dubai kimanyi alaba. Omanyi mwami wo ow'empeta e Dubai mu Moses Mayanja naye gwe manyi omuyita Kamulegeya. Be babadde emabega w'ensonga eno nange ne bantwalirako nga mukadde waabwe. Na bano bonna bamakumi ababaddemu, Tina yabadde events manager, Hopsifa wa TV. Era maama oli butereevu ku TV, Baba TV. Bantu bajja kuba bakulaba bw'onodda mu kisenge ekyo ku TV eri omu kisenge oba mu ddiiro
oba eri ku bufumbo gye wagenda mama yakubirirwano era mba nti eyo ng'azadde n'abalongo yagenda abeera na muzzukulu we Hawa naye Hawa tasobodde kujja yakazaala abalongo kakati maama ali wano Naalongo mulamba naye bonna babadde babibeeramu Naalongo oyo badde obeeramu era tubadde tumuyombesa nga talinakuweereza naye bwaddayo muvunaane lwaki obwedde amanyi wajjolaga nga takubuulira Tiina yabadde asinga okukulira enkwe era ddala ddala n'oli gwosinga okwagala oyo ali mu saati enzirugavu n'ekyenvu naye abadde wankizo nnyo mu nkwe zino n'oli sayidi eri n'omwami oyo bonna bonna abo abazzukulu bo bakoze omukolo guno nga baagala kusiima ne Naalongo baagala ne banoonya ekirabo ekyokkuwa nga tebakiraba taata kayike gwewanjigiriza okulya engege buli lwadda n'agamba oli mulwadde wuuta engege ndikuwaki okujjako okukwasa allawo yaba akusasula mama Mbande Kajjango abaali Buzuli bannange once again tongera obbaniriza ku mukolo gw'omulungi waffe omwagalwa waffe omuzira waffe olunaku olwaleero gwempuliddeko ebirungi bingi for like a man ng'abeebweru bamuŋŋambako bingi nga nange ŋŋamba ndimulabako ddi ate n'ekirala lwakuba jjajja waabwe omusajja yafa omwami oyo Kasoma asobola okunjulira twali mu buzibu obw'enjawulo nga bato jjajja omusajja azaala taata we yali musajja mukadde n'amutwala n'amusuza mu kifuba n'aŋŋamba weebake wano paka maama lwali kunona ne basula mu njovu ne bakola ki wadde yafa Katonda amusasule yonna gyali tweyanziza singa abagole bonna beesisinkana mubanga jjajja waffe olunaku olwaleero ebigambo byennyini byali mu kwogera z'ensonga lwaki twayiya puroguramu weewunyise omwagalwawo kuzzaako katooki emabega omuntu gw'atudde naye wano n'amugamba gundi onninaanye naye wakola ekirungi emyaka 2 emabega kye kino abantu abasinga temwagala kwogera birungi byaffe nga weetuli ebyo byennyini ebigambo bye byayogera kyova asaagala misingayo n'ekyo n'ekimu. Thank you so much. According to our program okusinziira olunaku luno ne gye tuvudde twebaze Katonda tugenda kufunayo abakyaki bagenda tuwayo ennyimba 2 eza kwaya eza church tufunewo okusaba n'okwebaza Katonda. Omanyi Katonda bw'amala okuwa kirungi okujjukira ne tukola ki ne tumwebaza. Wangi n'omulala gwembadde simwerabidde gwegenda okwabiza olumbe bamuyita Joyce yasigalawo nga taata waffe buli lwe mwogerako n'emmere ennema omukyalo oli yali mulungi nga olugoye lwalimiramu lwatulika munange Joyce yonna emabuye gye bwebase Katonda kunsasulire wamukyala gyendi mulungi gyendi weyanziza nnyo baaba era kyonna buli kyojjukirayo okitugamba ffe tuli ready okuwuliriza olunaku lulwo tulokalire tukyagenda maaso ne puroguramu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo bwe mba nnyonona ne mwerabira Yesu tandeka kubula ddala ampita mangu kumweyunaye era nzijukeza okwagala kwe anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekyesa kye nyangera mwagala amjitunulire ekitiibwa kye nemba ntya bwesimba bwentyo emirembe
Yesu cheche chakunjagaza nze anjagala nga kitalo kunjaga anjagala olw'ekisa kye nyangera mwagala. Jajja ngambe ne kano mukayimbire eddala 295 Mukama bwe yaŋŋamba nti gy'osembere gye ndi bwe nasembera nenfuna bye njagala. 295 aha olwo yaŋŋamba nti gy'osembere kye ndi omule gwako yennyo ennaku z'omunsi nesembera Yesu gy'ali nenywa ku masa nangabiro kumula kakano sanyuse Mukama we yaŋŋamba nti kyenkowa kyabuwa amasigo bulamu midwe nyota nesembera Yesu gy'ali nenywa amasago nenzikuto omwoyo gwange negufuna amanyi Mukama we yaŋŋamba nti ensenekutte nnyo tunulira nze ofune musana bulikyo ne mutono lena Yesu ye enjuba yange so sagala njuba ndala kunjakera nganze so sagala njuba ndala kunjakera nganze. Mukama waffe yeebazibwe. Bandeeta wano waliwo mwannyina naye kati yafa naŋŋamba okkirireko ewa mwannyinaze era bwe mbadde ndaba ebigenda mu maaso ng'obwedda ŋŋamba dadi waswa yandibadde wano okkirireyo omundabireko. Nali sinatuuka wagenzeeyo kati ate ne batuggalawo naye gwe nojja. Bwe twabeera ku kanisa nga twakatuuka basebo ne banyabo boogende Naluvule waliwo ebitooke olusuku naye mubuulize oli bwe yajja n'agamba ono mukyala nti mubuulizi tajja kulya lumonde waliwo ebitooke n'amuwa endukusa z'ebitooke. Kati nange bwe najja nangamba mubuulizi osobola okwongerako awo ebitooke naye nali simanya ani yabimuwanze. Ono yaŋŋamba osobola okwongerako nga saategeera gye byava. Naye nze bwe natuuka n'agamba mubuulizi ono azze naye alina abaana amazzi ga ku luzzi agenda gakola atya. Era basebo abatamanya tanka gye yalaga mu abawano ettanka baagiwa mubuulizi. Mukama mulungi. Njagadde bwe baba basiima ekkanisa emusiimako ki? Nze musiimako tanka kubanga nava mu mazzi nga ga National Water. Nze Naluvule tegaliiwo. Bwe yantunuulye naga amazzi agenda kugajjawa. Naga wano waliwo tanka ey'okubiri abazzukulu bangulira ennene ate ene ikula kisigamalaawo ene egende ku kkanisa. Yajja wange tebabba nzibe naye yaŋŋamba mwe tiyababuulira naye nkyogedde olw'okusiima. Mukama mulungi. Ekyokubiri agambye talya ntula talya binyeebwa okuggyako ng'abyoyezza.
naye nange ebintu bye mumuleetera ne sukaali ate tanywa ono omusene ono teekamu ekigundi oyo embwe agendamu obunankani bw'emmese oyo omupaakingi bwe muleeta kwatoola ate ne munywa mumulaba kuggwawo naye ng'ate amutuleetedde kakati yo omukyalo ono gwe tusiima olwaleero bwe baba bamusiima bamusiime kubanga wa muwendo muki munene ennaku ezo nagendako gye bagambye gye yafumbirwa ewamu gye yafumbirwa naye bwe natuukayo namugamba nti ono gye musumba wange twagendayo naffe tumusurprising tutuuke tumulabeko eriiso baali balirongoosezza naffe ne tumulabako naye nga byalina takola naye toviira waawo ayina wuziye mukyala mugagga sente azina era naawe ayinza okuba ayina naye olwokuba bamulesi tategedde naye nga zaaba nazo zaakuwa ate Katonda n'akola ki nazaawo kale nze mu bufunze ebyo byenyinza okugamba jjajja tweyanza nnyo omutima ogwo naye waliwo Zabbuli ey'ekikumi gye njagala okubalekera n'okwogerako kubanga omukyalo ono naye kamusimeko lwa puroguramu eno ezaamu obulamu famire eyigiriza ensi nti omuntu bw'akola obulungi bamukola ki bamusiima mbadde ngobera nnyo puroguramu zo waliwo emu gye bakugobya n'ebintu eyo nakulaba ne bagamba bitwale bijje wano bitwale ne batabuka nnyo naye ate oluvannyuma nalaba badda mpola naye wedda kyenkya wano ku jjajja abeera eri tenti ze bataddewo zirina akasongezaako bwe banajja nga bamugambye bwe bamugambye nga surprise bw'anaatuuka awo n'alaba obuntu obwo n'azirikira awo obwedda nninda essaala yange obwedda nsaba kuva mu mmotoka aleme kukola kusinga naye bwengizeemu bw'ayogedde nti lwaki mwankisa ngeze okulya eddoboozi nga tisirya ne neebaza Katonda nti muka tazirika byayogedde byonna n'okukomawo bw'atandise okuyimba ne mmanya takyazirise tweyanza tukikubireko Katonda mu ngalo ekisembayo olw'obudde jjajja twebaza Katonda Zabbuli y'ekikumi egamba bweti weebaze Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri mu nda yange weebaze erinnya ly'ettukuvu olunya olwokubiri ne luganda nti weebaze Mukama gwe emmeme yange so teweerabira birungi bye byonna ekyo kinaatumala kweza neyoteerabira abantu bangi bakola ki beerabira naye okwebaza Katonda oba okusiima omuntu kitegeeza ojjukidde abooluganda tulina okujjukira nti Katonda alina by'akoze mu ffe naye nga tetunnaba kujjukira Katonda oli gwe tutalabako tujjukire n'abantu abatutuusa Katonda akyalina abazadde bajjukire kyamuwendo olumu twerabira bwe baba bakuba kibooko ekyo kikwerabiza abazadde sikyo bw'osuze enjala weerabira emmere gy'ozoolya okutuuka woyogeredde nti nno enjala ekola ki ennuma giyali tekuluma walyaki eyakikuwa leero yalwisizaawo naffe ffenna tulina bye twetaaga naye olumu tetunnabifuna naye waliwo bye tulina kati ng'ekyobugagga ekiriwo gwe nange abali wano tuli balamu sikyo mujjukire singa bakkebera ng'ensigo zo ndwadde naawe totuulawo ate ensigo olulwala teyogerera mu bukadde 2 bukadde 8 ne bw'otokwatangako ate ng'ofunye n'omuntu mw'onoogijja ate babatwala e India si kyekyangu ennyo naye olw'okuba otudde awo ky'oba okubirako Katonda mu ngalo ojjukire nti ekyo era baŋŋambye okusaba mama baagala nange yandeese wano nga tambuulidde ensonga yakuliddemu olukwe naye nga ŋŋamba leeta abantu jangu n'abantu batono mbulizi obeerewo nkutwala era mpisiza mu geeti eno muwakuyisa emmanju awo niiza okulaba nange nga tukkirira wano tumaze kuyingira wano naŋŋamba mukwano gwo olwaleero nga maze okusoma wali tyati bamusiima twayagadde naawe omusiime naye nga bwe twandikugambye olumu oba
nende tugamba obwedda bankubira ku ssimu jjo nga mpeeza ku WhatsApp beerawo nange bandeese kusiima ate nga gwensiima mukola ki banenze nakula na mukadde jajja wange nabeera ne jajja emyaka 3 emyezi 3 si myaka myezi emeka era nali ngenze wono Naalongo nga neewaana naye ate nagenda okutuuka ewa Naalongo nga nsingako ye jajja Naalongo yali wa myezi emeka myezi 2 Naalongo jajja gyali ye nga nsingako n'abeera mu kifuba kya jajja nange nali ngenze neewaana kakati ffenna twakuzibwa bajjajja omuntu eyakuzibwa jajja abeeramu empeke ajjukira asiima era jajja wano yandibadde abeerawo bulungi naye ne bamuwalaawala ne baamala omuteerawo enju nangamba ogiraba yonna yaginambuza paka eri gyasula nze bwe nzija wano situula eno mu madiiro gamu ngenda eri mu kisenge sukaali nangamba waliwo omutono wuuyo najjako waliwo eŋŋano yiiyo najjako waliwo omuceere guguno mbuliziyo ogenda otya kampito wa booda n'amuleeta wano n'amusasula n'amutikka n'agagenda otuuka okomewo nkuwa essente omukazi we ate ne ku ssente n'atoolako sente ayina mugagga mukama mulungi n'olwekyo weebaze ani gwe ki ne byonna ebiri mu ki weebaze erinnya ly'ettukuvu olwokubiri timwebaze so teweerabira obuteerabira tukubireko abazzukulu obuteerabira omwana emyezi 2 obuwere ofuka obuli olwala ne bidda teweebaka jajja teyeebaka sula atunula abikka naye abamutwerabira mwebale obuteerabira aboolugave baba alugave oba bafumbe oba baaki waliwo eyayogedde Aji Kasoma agambye atulekedde Saala yakujjukira oba okulabirira abali mu buki mu bwetaavu ojjajja okwewaayo kwegyo emyezi kuba kwewaayo kulabirira ali mu buki mu bwetaavu banaye bassebo ne banyabo mukolo sigwange ennyo gwakusiima naye ku ludda olwa Katonda Zabbuli eyo yakujjukira weebaze olunyiriri lyo olwokubiri lugambye so teweerabira banaye temwerabira kuweebaza abantu bababeezaawo era ku nkomerero maama baagala yagaye wadde tuneebaza byonna naye ate tetwerabira kwebaza Katonda eyatuwa maama Naabagesera era mutukuumidde kandi ketukola kati kakwebaza Katonda byonna tubikoze jajja tumusiimye ate tukyakusiima tugenda kulya mmere amazina tukyagazina kakati byonna tugenda kubikola naye ku nkomerero kyetubadde tukola kujjukira Katonda akutukuumidde emyaka gy'olina gy'otomanyi jajja nnyumidde naye abantu bwe bakula babuzaabuza jajja wange yagambanga kambaweeka malirize twamugambanga jajja oyina emyaka emeka nti nze eti ndi mukulu nnyo jajja oyina emeka ti nazaalibwa ku Chwa nga tuseka nnyo naye ne jajja atulimbye jajja ku magezi g'alina jajja kufaayo kwalina kansooke jajja mwami oli yatugamba tamanyi myaka gye n'akatikiti tamanyi gye kali jajja owange yagambanga nazaalibwa ku Chwa jajja ono atugambye simanyi myaka gyange mukkiriza nedda obukadde maki takubuulira engalo ez'amaanyi nga tumukubirako mu ngalo n'olwekyo bassebo ne banyabo emyaka gya jajja gyonna gye twebaliza ate ne tusiima olw'okumutonda nga bwamutonzi n'okulabirira abazzukulu abazadde bameka abalina bajjajja baabwe no bajjajja bameka saagala kumanya muzzukulu twala mwe mulowooza buli jjajja alabirira omuzzukulu nedda batono nnyo ate basunsulemu pozi obasanga mu nseenene n'oweffumbe eyalera nze nakula ndi mwami siriira ku ttaka mukyala wange waali wuuyo yimirira oyo mukyala wange bwe nali muwasa jjajja yamugamba oyo talya mmere ensuulemu yakatoko
mmere alya nyigezi nava buto bwe nti tebansuuliramu mmere bateekako obuwuwo paka kati era mugamba tomanyi jjajja kiyagamba kuba nakula ndi muki simala galiiraliira kubanga nakula ndi mwami onsaagirako nsobola mukama afe yeebazibwe jjajja weebale kubaayo mukama yeebale kundabirira ekisa kyeyongere gy'oli tugenda kuyimba akayimba ako akagamba nti kikakafu nange obadde agala kuneebazaako kale akayimba 342 ke tugenda okuyimba jjajja nga tuleeta okwebaza kwaffe tukategeke nange neebaza nnyo omusumba wange nzaani anoonyezebwa ne bannongoosa ne banteeka mu sweta ne nkaaba amaziga ne ngamba mukama tondeetera njuba ndala njagala ggwe wekka ne mbeera awo nonnoonya ng'ate abalala tebannoonyeza sijja kubakisa ono yanzirako n'oyo abo bonna famire yange baana n'abalenzi bayimiridde eri teriira linnyayo okugjako gwe wekka n'ekirala bannange ono omwami mulungi nnyo yannoonya nandeetera epaasa nandeetera sukaali neŋŋamba nzaani nemuwa ebijanjaalo n'akawunga n'asiima nenziruka nentumya ettooke n'agamba sijja kulirya n'ekirala nebaza nnyo Vincent Mukiibi abaana bazibu beerabira ne bwokola ebirungi naye Mukiibi yaŋŋaana okgenda emugga taapu yiiyo buli omu agenda atunuleko wali tanka ne pulezidenti tagirina n'aŋŋamba maama okaddiye obubu bujja kugwa ku maaso galubindi oziraba kankuteerewo ekikomera abatamiivu tebakutomera akadde kajja kamera zijja edirisa lirimu ensula n'aŋŋamba maama togulawo kateni ziizo mwana mulenzi oyo simutenda bakadde bameka abaweerera n'asula mu kasiisira naye mwana mulenzi n'okubako ekikomera n'okubako tanka eyagejja bannange bwe mulaba omufaliso gwa miliyoni 15 ono yagumanyi ninnya bwenti guno lwe yajja yaŋŋamba nkusitule onoogutuuka sebo neyanziza neyanzeege okundabirira nzaani asula mu kikomero eky'amatafaali agagejja nzaani ayina gutanka mukoleeko obukozi muki mulabe embaga neyanziza nnyo Vicenti webale nnyo webalire ddala nebaza nnyo ne jjajja Semukaye yakunkuumira wadde yafa Katonda amusaasire ebigambo bya jjajja bamusupurisinze tasobola bitegeka kubyogera naye buli kijja kyakola ki ebyo ng'awulira biyiika buki bweyesi n'olwekyo katuyimba oluyimba olwo bassebo ne bannyabo 342 oba nabadde njagala tuyimbe akamisaki katumutendereze kale katuyimba olwo ojja kumaliza nako ayina ekyokwebaliza ekibbo kiri wano ojja kukireeta okiteekemu weewaawo tujja kuyimba oluyimba Yesu wange ekitiibwa kyo akimpate omwoyo weewo mutukufu yannazaako ebibi byange ndimuseko tujje twebalizeeko jjajja Katonda
Sane sanyi nange nga ntendere obadde wala okwebaza nina okwebaza mwami Nkata olw'omukyalo ono olw'omutima omulungi ate era nebyomusoboseza okukola abamwetoolodde ne bakkiriza era ne basiima era ne batuyita ffenna mujje mubeerewo nga tusiima n'omukyalo ono Shifra ne banne Katonda waffe ng'akabonero ak'okusiima tukwebaza okkiriza okusiima kuno ate kyongera otuyigiriza nga tuli mu nsi eno okusiima kabonero kalungi ndabi Jajja nga tabitegeera era nga wagamba nti bye bulisiba ku nsi nga ne mu ggulu nga bwe tusiimye ku nsi n'eggulu lisiime lyongere omuwa omukisa oyongere okumulabirira twebaza bamulongoosa eriiso ne tugendayo kumulabako naye n'agamba nti nkulaba oli mu bbulu naye buli mbadde sikyakulaba weebale Yesu yongera okujjanjaba n'amagulu gajjanjabe n'obulamu bwe obujjanjabe omutima ogwo omulungi gwalina oyongere okuguddaabiriza newankubadde ng'ayinamu enkenyera naye tukkiriza nti okyamulabirira era tusaba oyongere okumulabirira n'ennyumba yonna aleme kuba yekka n'abazzukulu bayigirize ekyo kyakola n'abalala bakikole baliwo baakonyeeko waliwo ne baatakonyeeko naye bonna buli gwakonyeeko ne gwatakonyeeko tuyige okukola ebirungi nga tuli mu nsi eno ku nkomerero tulisiimibwa Katonda waffe tuli mu byakusiima naawe tukusiima olw'okumulabirira emyaka gyonna gy'alina ate n'abaana b'omuwadde ng'ali mu nsi eno n'abazzukulu be wamuwa ng'ali mu nsi eno era b'okyamuwa ate era ne byonna by'omuwadde wansi w'enjuba okole bulungi bulijjo ery'ennyumba eno n'ery'ennyumba zonna ezikuŋŋaanye wano twongere okulaba ekisa wansi w'omukono gwo mu Yesu Kristo Mukama waffe kale Katonda waffe essanyu lyaffe eryaleero n'okubeerawo kwaffe wano obituweera omukisa nga tuli wano tulaba ebyokulya n'okunywa obituweera omukisa okubeerawo kwaffe wano buli omu asanyukire mu nnyumba eno ate yongerenga ennaku zonna kuba Jajja ateebereza nti ndowooza mazaalibwa ate nga tegabadde mazaalibwa kubadde kusiima kale olwali kusiima enkya tudde ku mazaalibwa enkya tudde ku muzzukulu atwalibwa omwami tudde ku muzzukulu awasa tudde ku bintu bingi nga tusanyuka nga tugulumiza erinnya lye ery'ekitiibwa twewaddeyo mu mikono gyo tuwanirire buli ali wano mulwadde mujjanjabe omulamu mukume nga mulamu mu Yesu Kristo Mukama waffe ekisa Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina Mukama wuli okusaba kwaffe n'okukola kwaffe otukejo tweyanziza nnyo musumba waffe yamanya nze Mbulizi Kayita Godfrey kagambukamu babege we bali kusindikira mwami kujja mwabagala ebyonoonese naye omuntu abeerawo katamanyaanyamu we bali kumba mwami ate oluvannyuma ne baseka ne tugenda n'essanyu banange mwebali kujja mwebalire ddala oli ojja naalo covid ebola nkusiize tweyanziza omugole waffe tugenda kuba tukole nti balina we bakutegekedde wogenda okutuula ne baganda bwe wali we mugenda okutuula n'abagenyi bwe wali we mugenda okuba nga muliira akamere nga bannange tugenda kukyemisana neyanzizeeko okujja ku mwenna abali wano mwenna bakulembere ogenda bakulembera ani yali anaaziza ku jjajjaawe okugjako nze alina omukisa wadde baŋŋamba nti nafumbirwa nalwala amagulu
naziba amaaso nebaza abazzukulu mwenna n'abaana baliwo n'abataliiwo ne bannongoosa amaaso naye nze nga bwe mundaba bannyambula ne bannaaza ne bambika ne banfumbira emmere ngirya emirundi 10 bannange nafumbirwa naye ate nalera neyanziza neyanzinge kale nga bwe tugenda ndi ku bufumbo obunnya obw'ekimmemmette n'akanyiriro nkalaba akanyiriro k'obufumbo nkalaba bannaaza bunaaza munnange amiina kati tugende wali tufune kamere ne baganda bo bagoberere naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuka omwanono nayiwowo bugwakimpwate mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma abalese ebirabo DJ baba wakayimba kuba kyendabye emmere si yakuggwa kati okusavinga naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuka omwanono nayiwowo bugwakimpwate mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku shakazulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana guje kunzita kanemu kanabiri mulenzi guje kumenya wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuka omwanono nayiwowo bugwakimpwate mupomelanze ezo surprise ataka okay kati mwe akayimba ka birthday naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze
Nabagesela Florence. Katubala okuva ku 5 since tuyina awezeza 5 today. Let's go. 5, 4, 3, munyambeko 2, 1, 0. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean birungi muziki. Thank you so much. Tukolere nteekateeka yesavinga ya keke banange omukolo gukyagenda mu maaso tegunnagwa bangambye ne sapa jeri ne ka evening tea and everything. Naye nga nyongero bajjukiza amanya nakawombe Shifa Hope omwerezaawo ku Baba TV wokka wetufunire essanyu wetwegambire ebigambo ebirungi ebyo obwedda byowulira ffe wano twasalawo abantu bagamba nti gundi lwe nali siina kyaggulo wantaasa gundi ojuge wampa 15,000 ebyaddala nali mu kawunga nkalidde yeno sho mwetukikolera. Thank you so much. Tongera okulaga abantu baffe omukwano tetubatekinga for granted. Let's continue spreading the love. Love ezabuto, love enyiriza, love erungiwa, love ezaamu amaanyi, love one another. Era nsaba mbasibule nga mbagamba nti bye bye. Buli omu akwateko mu ngalo gw'alinaanye amugambe I wish you all the best. Ate nkwagaliza omwaka ogujja 2023 gubeere gwa mirembe. Mulabe nnyo Baba TV buli lwa Sunday ssaawa 9 ez'emisana. Bye bye. Obadde oli mu kulaba Opishifa na Kawombe tusinkane nate.